Hello, Lydia Jasmine. Hello. Jebale konyabo wampita Big Brother Uganda owa Big Bro Jamalu kuliko DFM ne Big Brother Uganda online TV. Tukubidde kubuuzaako mu kalantini eno oli otya kubanga olina bafana abakugoberera badde bakutubuuza nnyo etugamba katumukubireko ko oli Ivan Kiria ku Big Brother Uganda mpoza ate n'eddoboozi okugenda ku 97.7 Record FM. Kakati Lydia waliwo ensonga eri awo etugamba nti wayambiddwa wakola posting ogamba Eddie Kenzo okukuyamba. Omanya abawagizi babyagala nnyo ebyo kati munayi naffe totunenya tukola bukozi mawulire kati abawagizi bakunyigiriza nnyo bagatuletera omukyalo oyo ye mukyala yatugamba simanyi bamuyamba biki so onyumyako ko nabo olumu wakisabanga gwe Lydia oba wasaba muyimbi mukwano gwo oba kubanga waliwo n'enkolagana gye bali It's just a post. It is just a post. Omuntu ngolaba omuntu awangudde n'oyagala omukongratulate. It's nothing serious. Okay. Sometimes it's not really into serious. Sometimes people joke. So it's not really a big deal. Kasi yatufuna 1 million fenna buli omu kyaba ayagala ng'abayimbi okitegeera kitwali muntu akifunyeeko wano. So I always recognize people who achieve. Okay. Not only Eddie Kenzo, it could be anybody else. Kale Lydia naye nga lockdown yokutwala etya? Sirinaako buzibu ndi bulungi. Ndi waka. Tewafunye kawunga gwe? Akawunga akawa. Abayimbi babagabira akawunga. Nze ndi bulungi. Ate abayimbi babagabira mbadde balina gabira bantu anedda omanyi kati kino tekisosola nti obaani lwakuba nti kati ffe omanyi n'abawagizi bo bamanyi nti abayimbi babeera bulungi oba oli awo naye nga oba oli awo mulimu kati gwe osobola okuba nga oli bulungi naye nga mulimu ataakeetaaga kati obola nti Jeno Kayanja yavuddeyo n'agabira abayimbi n'agamba abayimbi nabo mu kategole yammwe nammwe mukole eki mufune ku kawunga oba mufune ku bintu bya gavumenti kyobola nkubuuza nti gwe wafunye n'ogamba gwe oli bulungi. Waliwo abakeetaaga sikirina ndowooza ate abantu abali obulwi ennyo be basinga okuba obungi. Okay. Naye sikibi aba balina abeetaaga munaani buli omu aba n'ebizibu byonna tetuba bulungi ng'abantu bwe balowooza buli omu abaako n'ebimufumbuwa. Kale Lydia tweyanze bambi. Oyo abadde Lydia Jasmine mukyala muyimbi juzi yavaayo n'akola posting nga yeebaza Eddie Kenzo y'omu ku bayimbi abavaayo ne bacongratulating Eddie Kenzo olw'okuweza 1 million subscribers ku YouTube. So tubadde tugezaako okumufuna okumubuuza kiri kya yakola ka post ke nga asaba Eddie Kenzo amuteereyo obuyambi bisobole okubeera nga bikwatagana bulungi oba naye munnanga oli awo abeere nga ayongera okufuna ba subscribers. Jjukira yayina channel ye ne bagigwamu abayaaye ne bagitwala eya YouTube. So naye ayinawo endala ng'etambula mpola naye nga weebale nnyo ddala Lydia Jasmine okwogerako naffe omulabi waffe omulungi tukwebaza kubanga otugoberera genda subscribing egenda mu comment section Lydia Jasmine gw'olowooza yabadde asaba obuyambi eri Eddie Kenzo yamusabye nga ye Lydia oba yasabye nga mukwano gwe w'omondooli okiraba otya naye nga buli kimu manyi nti kijja kubeera bulungi weyongera okunaaba mu ngalo kisinga obukulu weyongera okubeera nga ofaayo social distance kikulu nnyo ate nga twekuumire waka stay home you stay safe.